Kubanga kiriza Gaana simanyi lwaki abakyala mutya nnyo embuto singa obulwadde. Abucho bwe kiri abakyala bati embuto okusinga obulwadde. Era bw'abagamba tonfunyisa olubuto. Tasa kugamba nti tonfunyisa bulwadde. Tasa kugamba nti batwekebeze batini nnyo abakikola wadde nga waliwo abakikola naye batini. So kati omusajja ajja mulimba amugambe nja kuvaako wano kubanga atya lubuto mbwaka kaseera ngenda kuvaako tebakulya ebinusu akakaseera basajja batini nnyo abakikola nti nja kuwulira nga natero tuuka manya atukozesa olulimi awebale nnyo nawe nnyini oyinza obutamuganya webale ate kati gwe obimanyi kulaba obimanyi oyinza obutamuganya kubanga akaseera buli omu aba ku enjoyment oyinza okugamba kati ate gwe n'onyweza bunyweza okitegeera so kati abantu abasinga pointi yange eri wano mutegeere weaknesses zammwe omanye nti kubanga abakazi batitegeere bw'oba toli mu family planning wonna wooli osobola ofuna olubuto ne bw'obala bino bye batugamba mbw'obala manyi obala ennaku. Shadrack, how are you? Fine, and you? Ndi wano. Mugamba kiyinga Braka yatujagala naye. Akafuufu. Tajinyongera. Nengo oli otya? Sigambo gambo cha. Wasizo otya saa ziri mekaza kawera satu esokumacha. Era abawasizo otya. Egwankeze Kampala. Gwankende fenna buli omwaka eza munne. Nengo oli otya? Sigambo gambo otya. Oli bulungi. Ngende bulungi sina tabu. Ebintu mbirabanga nga wembiraba ba. Buli omu waali walabira bagamba kimusana na njuba oba ensi. Njuba. Simenga de ekuba yaweddeyo. Ono January ali balanced muli moyo akasana n'enkuba kyo nno kirungi. Kirungi. Nenga mwasuze muti abatwako S Media, thank you so much okubanga mwekumidde ku mukutu guno tukyali mu January natutwala. January atutwala tewali abaka sente buli omu ngenda kuzza abaana ku ssomero ngenda ebibozibozi ebyo mwana. No si bibozibozi naye nga batuufu buli omu n'abatalina baana awuka bannange. Abatalina baana n'abatalina baana nabo bagenda kuzza abaana ku ssomero. Abatalina baana bazza baana ku masomero ekyo nno kinnuma. Naye buli muntu yenna agwe mmanja nga tonna bakulowooza kuzzaayo baana ku ssomero sooka ompeezange. Ayisi. Sooka ompeezange kuba tugenda kwawula. Omwaka guno ngenda kuba mukambwe nnyo. Okitegedde? Nga ojja nga ina oyinza okukambuwala naye nga b'okambuwalirako nabo tebagenda. Tuba twawukanye. Omanyi? Nagamba Shadrack nze semenya n'abantu. Ate nga tomusasudde wansaba sente za omanyi wansaba sente za amugamba ng'ekigambo eki sifuddeyo ekyakuleeta kiri kuzza. Kyamuleeta luli kiba kijja kumuzza. Period oba okimaze. Enwa oteesezza bulungi. Naye ng'oli otya? Sigambo gambo ta esi. Ndi wano. Oli bulungi? Ndi bulungi. Nyumidde mu Braka. Nyumidde mu Braka kambuze ku bantu esi balamusinzaako nnyo mwenna bana S Media. Balamusizaako mu nsi ez'enjawulo mikwano gyange abamumanyi ne besimanyi nange naye nga njagala obbeebaza mwe bali kunjagala mwe bali kutwagala mwe bali kusubscribinga basebo ne bannyabo njagala nsooke twebaze Katonda okutuwa obulamu ekyo nno kikulu buli wookeesa webaze Katonda n'okubuzibya na buli wamu wonna wooli webaze Katonda kubanga kikulu n'obulamu kikulu ate siffe tuweewa so njagala okwebaza Katonda olw'okubakuuma n'okubabeezaawo ne famire zammwe yonna nno gye muli mu nsi ez'enjawulo mbaagala nnyo amannya Zitamale Shadrack nabagamba ni musajja wa boda boda omwesigwa nebaza abantu mwenna abambi abankubira direct simugenda gizzaako bannange nembebaza abankubira ne mumpa ku mirimu okuva ebweru abali ekata waliwo Steve sikulabangako wabula wankubira direct okuva ekata n'abalala abamu sibamanyi mannya njagala obbeebaza nno mwebaze nnyo mwebalire ddala bambi mwebali kumpagira saba Katonda abaddizeewo era abawo omukisa abatannaba kummanya osobola okunfuna ku namba zange zino 0777 129 58 eyo ya MTN then Airtel eri 075 466 5894 onkubira n'onfuna tosobola kuntuma kintu nekitatuuka eri gye kigenda just gonsinikira details nenkusabayo akasente ka transport
noba kusimu kokateeka oyagala okufuna obukakafu oba tonfunye osobola okufuna ono osobola okunesigira ku esi esi asobola okuneeyimirira naye nga bami tolina kintu kyoyinza kusindika kuva bweru especially lwaki nesibye nnyo kuba ebweru kuba ab'Uganda mbalina bo bandabyeko trust bagimpadda n'ab'ebweru bantrustinze naye waliwo ayinza okutya so totya osobola okuntuma okuba jaseze simu bw'oba olaya kusobola okusooka n'obuuza ku Esther osindika ekintu kyonna directinga nti kiri wano n'ekirala we kiteekeddwa okuba so basebo ne bannyabo omukisa mugumpa bwe kiba kisobose nja kukola Lugave Motors waddala sajja atunda amamotoka agula n'okutunda emmotoka empya n'enkadde bw'oba olina emmotoka yo nga nkadde yes ng'oyagala kale kufuna emmotoka ye eyiseekoko katini ng'oyagala ogireete bakuwemu emmotoka empya then obongereyo akasente katini kyangu nnyo kuba Lugave essimu yaaye atunda emmotoka empya emmotoka ennungi ddala asangibwawo ku Bakuli okyamira ku Hasi obuuzabuuza Lugave Motors waali omutuukako ne mukwatagana mu nsonga ezo n'akukolako bulungi 0700 206676 eri 0700 206676 yes oyo oba omufunye then tulinawo ba St Anne bantu baddala naabo abantu abo baddala mbaagala nnyo okutandikira ku jjajja okudda ku maama Brian mwenna mbagala nnyira abantu abo mbamwe bayetaaga buli mukatuliki oba omukristaayo bayina buli kikwataganya ku madiini ago n'abalala mba mwagala wine bayina buli kikwatagana engoye ez'abafaadha buli kimu ebibumbe emidaali wine buli kimu bakirina bayina buli kimu kuba duuka ddene ate ne bobeera wa oba oliwa azilonga azitulina wano basi mu Kampala ezituuka gy'oli osobola obbafuna n'obaweereza details zonna by'oyagala n'obaweereza akasente ebintu ebyo babisindika ku baasi oba ku takisi okitegeera ne bikutuukako bulungi nnyo nga totawanye ne boba totuuse Kampala osobola bakubirako ku 0780 79 25 82 oba osobola bakubirako ku zino ennamba 075 91 12 74 then 5 osobola bakubirako n'obafuna kwezi ennamba bakola bulungi tewali kye batalina buli kimu ekikwataganya ku bintu by'obukatuliki si kaduukaduuka semaduuka bo kitegeeza balina buli kimu so mukwatagane nabo bawagire bali ku kizimbe bakita Gadis kiri ku William Street waliwo omulyango guli opposite ne Mutasa Kafeero ng'okkirira wansi ku park enkadde then waliwo n'oguli ku William Street omulyango awo obatuukawo ng'obuuzabuuza St Anne obafuna bulungi nnyo bakolako mu ngeri yonna kiba kiggwa bane mbawagire mbaagali ogenza nayogera ku linnya Brian n'erinnya eryo nga bangi Brian musajja wa ddala oyo ate oyo akufulu tewali kyoteekayo natakiraba musajja ali so appreciate asiima okimanyi kati nagenza okubalamu nga nina essimu za Brian mu simu yange simu 12 ba Brian nga wabategeera nnyo era kati ngenda nenkubira ono nga producer waffe Brian producer naye Brian bannange negogera ofumbira naye Brian kati tambuliramu awo naye nga tufe twogera kuwa St Anne musajja waddala oyo waliwo n'omukyala nakugamba akutegeera nnyo oyo maama wange sijja namuyita linnya wabula muyita yanzaala mama yanzaala njagala nnyo ninawo ne jjajjaawo kati jjajja ate yekabazaala abo nno bonna mu system babeerawo bagitambuza bulungi okitegeera bagitambuza bulungi era tolina bwe kireme wa jjajja wa Brian okigaane wa Brian wa mama wange mwagala nnyo oyo azaala bankima bokka oluseke abo bantu bange nebwesita basiima luseke bantu bange nnyo bwana nembale tufumbira kimere mwebale nammwe mwebale kutulabako producer webale kutulaba nammwe mwebale kutukyalirako naye by the way kirungi nnyo omuntu n'omanyi omuntu gwokolagana naye abeerawo okitegeera sokoleke zesize zimotoka gundi zaatuna namba mpya zezo Brian enamba empya abantu batandise ozivuga ezo zembagamba new numbers bezi yiyo namba mpya ninga nabinge South Africa yeyo ya wano okay namba mpya ate nga bezi
weziri wali waggulu ku lugave temwekoya ya ne bali kunkyalira bana ne mwana ina bana balungi bana wabalabye bana bagamba mukozese mwaku chichi anti nze olaba Esther mbagamba nnyo kati nakula era nze abaana siche omwana takyangwako bugwi nti omwana yanguddeko bugwi nti olubuto lwanguddeko bugwi ekisooka awo oyagala ozaala abaana abalungi bintu bingi byosobola okukola bayirawo ekintu tukiriyalinga teri mwana mubi naye waliwo omanyi obulungi kyovula abakola obulungi n'obubi waliwo abasukkuluma naye nga teri mwana mubi abaana bonna baba baki balungi naye abantu abaleeyo bakimanyi nti era nga bw'omanyi kyovula abateekawo ekigambo bulungi n'obubi naye nga tebaba tebategeeza nti omuntu oyo mubi wawala okusukkuluma kitegerekeka naye nga walabye printi ane taata wa si mulungi njo naye era si mubi ate maama ye ali so beautiful okitegeera tumutumiddeko ye waddalira kati saba oyita mitendera ki okuba anti kati olaba ekizibu kye tulina because ogamba oyita mitendera nga kumanya mitendera ki abantu balina okuyiga Esther nti omuntu yenna oba oyagala abaana abalungi abaana beetegekere so okwetegeka okuzimba ebizimbe amala abantu abamu bamanyi okwetegekera abaana olina kuzimba bizimbe ogula mamotoka kubategeka okitegeera bwe mumanyi kiringa Esther banagamba nti okuba omulamu bingi by'olina okukola olina alowooza nti okuba omulamu olina kulya akolina agamba nti okuba omulamu obulungi n'obulamu obulungi olina kulya bulungi ati olina alowooza nti alina kulya bisiike chipsi chicken ebintu ebyo ebizimbulukuwebale nnyo n'alowooza nti alidde bulungi so yeso gwe mukulaba okukoyinza obulaba ng'olidde bulungi naye ng'ate olidde bubi ebyaddala nno okitegeera ng'oli ku bulamu bwonona ng'olidde birwadde so kyengezaako okugyawo nti omuntu ng'oyagala okuzaala abaana balungi bingi naye ebimu ku byo bibino nze kati esinayiga nze abaana ekyamazima kati n'okutikka olubuto ntegeera nti kati ndi mu area za kutikka lubuto era mmala kirowoozaako nti kati ngenda tikka lubuto not only that olubuto olutisse essaawa mmeka budde ki nze esi sikyatikka mbuto za kiro era kati nze abaana basewo ne bannyabo abaana nze kati abaana nza mbatikka olubuto nlutikka olubuto mukyala wange oba kale okufunisa olubuto sikyatawana mbu kiro yina kuba misana ng'ensera kati nga bw'owulira bakola nga kati abantu kati goloza abantu bakola ki olowooza abantu bakola ki kati emyoyo giriwo ginoonya ssente gigenda mu banka ku bankinga abakwata batandise okukwata ssente okitegeera emyoyo emirungi gye giriwo okitegeera abantu kati bakedde kulya breakfast bali mu kulya chicken bali mu kulya okitegeera obwongo bwonna buli settled buli concentrated ku kukola kati egyo emyoyo emirungi egyo that's why nesetinga abaana olubuto ndufunyisa misana era mbala ebintu byakubala ate olubuto olutwala ddakiika mmeka era wemanya nti kati ntuusa okuzzaako manyi butwala ebbanga ddene abadde ki anga tebyanga nti obimanyi nze badde manyi ebbanga ddene sejja kutwalagana naye waliwo nagamba waliwo omwefuulamu tukolera abantu waliwo weefuula kataala olubuto terutwalana dakiika 5 terutwala dakiika 5 sinali mmanyi mbadde mmanyi nze mbadde mmanyi bamala obudde bungi olubuto terutwala dakiika buuza ku basawo nkulaba nnyo ng'okyaza abasawo olubuto ne bwogamba nti kati ngenze wali kufuna lubuto oba mu times afuna lubuto ne bweweetoolola wali ku kiti nze sobola okubeera ludde eddakiika 5 nze esi esita olimba ate gwe tolina waddakiika 5 oli wassa awala tonsinisa bingi mwe abawozamu nze sowana mali ddakiika 5 muli basi not only even saawa nga 3
olwaki era olina amala kubeerako nagamba ddakiika 3 oyina nona biki byokoze n'onyigirawo era nyiiga tolaba kati awo oyogedde naye ntegeera nti munange omuntu wange waddakiika 3 waddakiika abantu olina okutegeera omuntu wano nekyaza brand nations buli wajja wanagamba osobola okubeera n'omuntu essaawa emu naaba nga talina kyakola kakubeko ekintu kimu si buli lwobeera n'omusajjawo ne bano bowulira abazannya kye kubanga siyawula kuzannya ekyenda mmanyi muntu kumusaza kkubo olwo oba ozannye ekyenda that's what I know on my side but kankubuleko ekintu kimu omuntu ne bwaba omuntu kisinzira vibe zaalimu tojasanga muntu nga amabanja gamuli ku mutwe omulooze mbo agenda kukutwalaganya essaawa nnamba nebyo ebyessaawa ennamba byaggwawo tetukyalina obwo budde I told you 40 to 35 kimala nikitegeera 40 minutes to 35 kikyogenda okukakasa first half Arsenal esamba wali eri ne Man United nga first half nze second sibirina I on nze nzanya first half only second half nedda zaaki second half twagamba tosobola kuddamu kisaagala byakunfiirako nnyo as long as aba takufiiriddeeko aba kugamba kiba kimuud ekyo kimuud osobola okyejjamu already tuba first half tugitambu n'omulamu n'onywa amazzi awo naawe oteebye oba owanisa akaba bakayita oba kaki okitegeera okitadde kale second half for what ebyo byabalinaawe second half kati zaabano kankubuli abazanya second half abasussa namu mu zi second ne bagenda ne mu fourth okitegeera bano bakozesa eso ogenze wa Mr. Brian hakadi wangambye nedda kale eso ogenze wa Brian kati ogendayo bugenzi ngenzewo omuntu omulala kale ogenzewo omuntu omulala ogenzewo omuntu omulala ogendayo bugenzi okitegeera ezo second ezibwe zinobeerawo because akufuna mu wiki akufuna mulundi gumu oba emmeka mu mwezi mu myezi 3 mulundi gumu kati ezo ne wakuzanya obabazi ne wakuzanya second fourth mpaka kujayagala akakasa awo waddemu kukakasa naye ate era teerabira omuntu bw'ati toweerabira nti omuntu omukazi sebamukakasa omukazi tomukakasa kayimba kali kati ako omukyakaza mukyakaza something like what tebakakasa tebamukakasa naye gwe ffe kati njogera kati kufa abafumbo okigeera mwe muyiribe byammwe musanye mpaka kuwulira bubi mugume n'ebizibu byammwe kati nze njogerera bafumbo we don't play second half zaki tuzanya first half mpaka ncha mpaka luli obaddi wa timetable nanti era kyegandi wa timetable neera wadde timetable kwolwo timetable olwekutte only first half yes first half only webale nnyo kati no ebyo misana olwo twagala kuzza njagala onfune bulungi tombuza olwo kati tutuusiza okuzza ku mwana omwana nina mufuna misana ekiro bizibu bingi ebiba ekiro oli mu kunoonya mwana waliwo abali mu ttemula bannaabwe waliwo abali mu kweyambulula mugundi mu stenseni waliwo abali mu kumenya amayumba okitegeera abasezi bali mu kutambula abasera bali mu kusera kati n'olyoka otonda omwana nga tategeerekeka okitegeera oba kitegedde esi obudde bwekiro buba n'ebizibu bingi basebo ne banyaba abali eyo nakimanyi waliyo abantu abamu nga batokola ebintu ebyo emisana bangi nnyo ekikulu mwana kakubulika ekikimu n'omuntu waliwo okujjako nga mwetegedde kati mmwe abali ku sayidi eyo mbunkyaliraako leero onojjako ewaka kati mwebeŋŋamba mwejuga muba temwemanyidde kati raba esi wano you are smart naye n'olyoka otambula mu kisenge waliwo oti
ng'otambula around omusajja ayinza omanyi nti omusajja ayinza okulaba ng'embogo ayinza olaba ng'ogubogo ogutambula awo embogo ekibo kati omuntu nga temwemanyidde naye kati fe abafumbo oba omanyi omuntu yes naye kati gwe Esther n'okyalewo no wangambye tukolera abantu kati ngenda ngereze kwani kale tukolera abantu kati Esther no for example omuntu wakuyise misana nkyala kiro tolaba nati ebyo byemwereralikirira asina kyeneralikirira naye nze emisana mbeera bize Esther kati guno tukedde saawa 3 tugenda kuva wano si buli lunaku tubeera bize waliwo olwoba toba bize gwe nkumanyi singa mbadde na muntu gwe simanyi gwe nkumanyi waliwo olunaku lwotaba bize waliwo olunaku lwotaba bize ennaku zino jesi ekyo kiba kyakaseera buseera n'omuntu onaakuyita naga munange jangu era n'omuwa kuba bamuntu n'omuwa obudde noba mumumiitinze ngaera bw'omanyi ebibeerawo tetujja bigendamu tasobola esi olaba ne bwakuterawo ssente nze nkusiba ssente naga munaye ntambulira mbooti ng'oli nekedi wetolola eruumu bwoti era abasibo ne banyawo abali omuntu oba omukyali abukyalize wewalanga nnyo okweyambula n'obigula ekisenge kyonna bweki omanye evvubu obanga vvubu gutamu oba shapeless oliawo bannanga omuntu tanyuma ngaali nekedi mummwe ng'omuntu tobeera naye ne kati fe abantu baffe tuba tubamanyira tovulaba bw'obeera n'omuntu omutuuka nga mufaanagana ndowooza ffe watulabye kumpi tufaanagana okitegeera kumpi tuba tukola ki tufaanagana onzijukizaamu omuntu omu bannange by the way ogenze noyogera bwoti nenzijukira waliwo omwana awo ku tiktok alina akantu keyakoze n'agamba baddadi tubaagala nnyo bana balina embuto olowooza lwaki enkugamba gekiseera nagakanga ofisi atambula ate baddadi b'embuto ofisi atosobola mulenga like ofisi ate ye nga ye ng'atambula ddadi alina olubuto ate nno bw'aba n'olubuto nebbina byononeka bwononesa oba ofundako n'olubuto naye kizibu okufuna abasajja omusajja alina olubuto abasajja balina embuto ng'alina akabina kaba tekuli kaba flat kati gwamu ekifaananyi ng'ali awo tekigwa kusaidiza omwana era ate mwe musukka balamu akafaananyi ng'ali awo atambudde waliwo omuntu gwe mmanyira bwe nkubamu akafaananyi ng'atambula bw'ati ayogera nnyo kwabeerakoko ku tiktok nengenda nekwamu akafaananyi neŋŋaba naye baera banyumira mwagala nnyo omutegedde okimanyi oyinza olaba ekizibu okitegeera so kati ebintu ebimu olina okubala kati mwe mulina ekizibu ekyo mulina ekizibu ekyo kitegeera nti tosobola era mubeeraawo ne weebikkirira naye folasi abafumbo abafumbo ffe bwe tutyo so mbadde nkugamba omwana nzimbala ennaku nti kati ntuusiza okuzzaako omwana because you people tulina obeera organized olina omanya nti kati kiseera kyakuzzaako omwana wange naye bba mu kiseera ki nze nganze go owe oli waddembe okusalawo nga gwe because buli omu aba ne programs ze naye nze nkugambye misana bwe tuba tuli mu areas zakuzzaako mwana era mama Miki akimanya ekitegeera nti kino tunoonya mwana naye tulina mufuna misana ng'ensinzi kakkamu byawumudde dda abantu ebisiraani byawumudde dda okitegeera kubanga emisana teri agenda kweyambulira mu sitense bwanaabe tekisoboka emisana teri asera emisana teri okitegeera temungata mu bizinensi zammwe esi tuli mu kukola okitegeera kati omuntu ng'oyo omuntu olina okulowooza nomanya nti kati omwana nina mufuna misana okitegeera abaana b'emisana balina ngenda bigamba abaana be ng'olubuto omuntu ofunye emisana omwana ne bwaba mu lubuto era omuwulira ng'enta enzannya yeba ndalamu
than ow'ekiro. Kati gwe tafuna nk'olubuto. Nze nkimanyi kubanga omwana tafuna nk'olubuto teesoota. Ewaka we baba waliwo enkwatagana ennungi tewali kifa munda ky'otamanya. Okitegeera ava kubeena abatikka n'agenda. Kati gw'oluwulira. Naye nze olubuto from day one. That's why nkugambye mmanya nti kati maze okudonatinga. Okitegeera nkimanya. Abantu bayinza okiranga ekyo kusanga naye mmanya nti maze okudonatinga. Nkitegeera nti kati donatinze. Era nze mbala tubalira wamu naye kyovula tubala nga tubalansinga. Okitegeera. Omanyi bino ebintu tebyetaaga mbu wasoma. Just kubeera organized mu mutwe n'omanya what to do. Omanyi ekyandetera okukola ekyo nti kati abaana nina bafunye. Siga nti bonna nabafuna. Naye kati we nategeera nenkola research owange amala. Nagamba buli kyeyonjogera nze nkikolako research esi. Embuto nzifunyisa misana ng'enseera babala ssente babala. Abali mu benzi zaabwe bavuga. Emirungi nga gyegiri mu bbanga awo gyetooloola. Oba ebise blanketi. Ate yaki. Tugamba tuba twakeera bano omuntu wange. Negwe bannange embeera eyo ey'emisana. Nyane eso oba okugaa oliddofe. Era. Oliddofe. Embeera y'emisana eyo. Kutunkira ku munne mwenna mubeera kati mwe mugitya because toli mufumbo gwe in fact tolina na kwogera ku bufumbo kati abategeera obufumbo naye just okubamu akafaananyi because naye oli kiyingiro ojja kumanya nti ojjana kutuuka wesaliwo gambe okay kazi twaganye mumwogerako muntu wange obadde otya andi brand yanyingidde mu mutwe kuba waŋŋambye n'agenda okukwasa mitaani si we nagambye bwe bagambye producer bwe yayogedde naawe n'okikonamu okitegeera otuuka n'omugamba weeyayo kibati mufuuka baaluganda mutandika okufuuka baaluganda omuntu omubeera naye that's why omuntu ojja olaba couples ezisinga bwe bawangaala bonna batandika okufaanagana. Nekimanyi yonna ekintu kyoyogeddeko kimbadde sirowoozanga nako ekintu kyokubeera awo ne weetala ng'oli gwomanyi woba ofaanana nkugambye obanga kisolo ki oba omanyi wali wadde oyogera ku banene kati ate abatono n'abatini kati ate bewafa kubanga ali oyogedde ku nvubu n'abatini olwokalabanga kagenda kabanga nkula katono kaleko era lubanga luweewo bweti kaba kaleko kuba kkoko oluyitawo kayitawo olumu naye omunene agenda totumanyiira no kuwulira mazima abantu bonna bamanyi byebivirako omuntu ogamba okubanga abadde akwagala n'omukwano gukendeera nakugamba ebintu omuntu yenna nga akwagala wakuba yabinziza mulimu abasajja nagamba nga when you gas to someone kimunyiiza era nekimukutula obusuwa okitegeera naye tebabitolina bikola yes nakikugamba ebyo ebintu notewa kukitiibwa wenna otulo webajjula bwebajjuzibwa oti yo people abantu mulimu abantu nga baba babi nga beyambudde seriously ng'oli aba mubi ng'ali bweru lwakuba abantu tebaagala bikkiriza ng'era omusajja mulimu abasajja buli omu Katonda yamutonda lulwe mulimu abasajja nga bw'otambula ng'oli bwoti nga bimunyiiza. That's why Katonda yakola abasajja bw'omukyalira ne mubaako kye mutuukako bwe mukimaliriza omutama ekitali ku bafumbo kati njogerera mmwe omutama ate gwe munnange omukwano gwaku naye nga ye byamutamye dda abula kulaga nti transport wuli wali genda oza lwaki abantu bakyalira bannaabwe n'atamuwerekera namuwerekera because wamutamyetamye dda okitegeera so esa omuntu yenna kati tukyogere nga tukivaako omuntu yenna abantu abasinga tebanyuma nga beeyambudde nze njagala ali eyo gy'oli wekuba akafaananyi nga weeyambudde ddala otambula awo munnaakutunuulidde ddala waawo asikiriza kuba si bonna nti basikiriza mulimu abatama naye ng'ate bw'ayambala anyuma kati you are here you so smart naye wallahi ekizibu kijjewo ojjemu engoyi kati ngo abantu jabbalira okulowooza nti weyondabyeko nga ndi bute no nze kati I see you see from the way you engeri gy'otambulamu kati tukube pikica kati saagala kugambe nti nkukubirako obufaananyi kati
No, let's take a picture. Tukole ku bantu abalala kwa kati osuse. No, gwaliwo leka nkutunkireko. Osuse ku show. Kale kati nkikulekedde kuba amwaka faananyi ng'otambula awo. Gwe nawe weerabe mbuulire nti kati mba nfaanana bwenti. Jukira enviiri ozina zigudde kuno. Enviiri. Ogenda. Actually every time I'm home, enviiri zange zita zibeera ziba ozigize kati ate awo nekifuukira ddala ate awo obonoonye bwonoonyi oba kitegeera so kati ekyo saga tuteekako omuntu obwebbeeyi teekako bino byomagula wali omuntu okutambula mu kisenge tubirekere endowooza abafumbo nenze ndowooza kyalibaddewo ekiti ne baba si bafumbo talibadde nti gwe kagwa abayeraba ng'oli bwereere abafumbo mweraba omufumbo muba mwafuuka bantu omuntu ogu omu era abafumbo kizibu nnyo okwennyala muno kizibu bamuba kyekimu okitegeera so kati mbadde nkugamba nti abaana ebintu ebyo era nga wogambye kibulamu kikyabulamu naye wonootuuka ate wonookirinde ennyo mukibulamu ma kibulamu waatakoma ate atuuka n'ayonooneka kale oliba ombuulira ate ojja tuuka ng'ate gw'alina okunoonya essaawa eno bakunoonya naye olwo olwawo ennyo ojja tuuka nga gw'olina okunoonya okitegeera esi so mbadde nkugamba abaana abo womanya nti kati ngenda kudoneetinga misana ali eyo oli oyinza otakikwalankulya ngazi emyoyo emirungi giba gitambula abantu baba mu benzi bavuga kugambe buddemu emisana buli omu abaayo kwase tolinze kuki omwana oyo ne wowa omudoneetinze muobi ebiseera era afuluma ali focused ne mu lubuto waba yeetooloola omulaba nga ali focused okitegeera engeri gyakubamu nnyina munda muno era tebanga emu noono gwe baafunira ku kiti oba ku kisenge you people by the way abantu bakitegeera abantu bamanyi kati kankubuulire kino nyawo kiwulize bulungi kiringa kufuna lubuto abantu bamanyi nga bw'onoogenda tuli ku hotelo kyeno Satellite Hotel Sasi Chanja Road ine ebintu ebirungi otula ku kirina obanga ali oba muki munyonyi naye solaba omuntu yenna kyandibadde kirungi ofuna olubuto oba ofunyisa olubuto ku buliri kwasula wuliriza ku buliri kwasula buli lunaku nti nga bw'onoga nti kati gw'olina obuliri bwo nomanya nti buno bwe buliri bwange oba bwange omusajja nganze oba bwammwe ng'abafumbo naye ne bw'onoofunira olubuto ku buliri nga bunyirira ng'obwa Satellite Hotel n'olufunira eyo nga wabaddeyo abagendayo era omwana oyo taba kyekimu bajja kuwakana naye taba kyekimu era omwana azaali afuniriddwa olubuto nti taata ne mama kati nganzi nti ku buliri bwe tusulako tetumugye ku ttale entegeera eyawukana mu ntegeera eyange nze bwe ndaba era omwana oyo omwana gwe bazaalidde waka olubuto ng'alufunidde waka mu ngeri ennungi tafaanana noono nti wagenda mu mbaga mu ndongo n'ofuna olubuto era ne neeyisa mu lubuto nze nzikiriza eba yanjawulo okitegeera eba yanjawulo gwe omulala ali eyo osobola okukitwala nga gwe bw'okitwala naye nze nkubuulira nga nze kyemmanyi okitegeera nti omwana owange ndina omudoneetinga mu kifo ekituufu mu kaseera akatuufu akemisana yes misana sawa satu no neweza azongazi mukaaga musaavu munana era bwe tuba mu kulutalo olwo nti kati kuno okuzza ku mwana time eyo gye tuba tulina okubeera nayo okwewala ekiro nti omwana oyo alina engeri gy'aba mu lubuto aba abehavinga well kino kikuulya by experience kati bebi wange oyo mutomiki gw'olaba yali okke mu lubuto naye ezo zonna results za misana kubanga nateekateeka obwongo kati ekiro we kijja nga omanyi anti kati nkugaye nti tuba mu area yakwe naawe obeera okimanyi kigaye nti omuntu muba mukwatagana naye ekiro kale at least mani nokuwa obudde every day olunaku lw'emisana ate simbukuwe okwewala then womala opikinga we bati womala okudonetinga bepawa abantu bawulira nti misana balowooza tokola no bakirowooze nga bakirowooza
Chogamba omuntu yenna obeera ne programu yo. Ate no, let them know nti nze neekozesa. No neekozesa n'okwekozesa. Tebankozesa. Singa we nagenda mbukati nkola mu ofiisi ate n'ekirala neevuga. Oba nvuga kyo banvuga kinkola ki? Neevuga. Kati katakunze. Nti kati kuvuga kugendaka. Tuli mu kaseera bwe kati. Okitegeera? So nkikola because nze byonna era nze esi newala nnyo ddala kati nategeera ebyo byaliwo on my first born nti nalise naye kati ntegeera nti kati each time kudonatinga kuzza ku mwana nti omwana oyo abaana abasinga olaba esi kati nze kankubuulire okimanyi nti waliwo abantu abeeyiso era nze kankuba omuntu wabanga akweyisizaako bubi nga wa mutima mubi nga ayina effutwa be abaana nga olubuto balufunira mu lumbe kiro tugende mpola omwana nkugambye omuntu awalana ayina omutima omubi effutwa tayagaliza oyo aba wa lumbe nga either ndongo oba lumbe oba mbaga kiro no si mu kisenge mu lusuku ku kisenge mu lusuku ku bitooke beba abantu abeeyisa bwe batyo. Okitegeera abaana bano boolaba abatemu ababba bannaabwe babatema babba bodaboda babakola ki omuntu yenna akola ekintu ekitajja mu buntu beba abaana nga wamufuna nga abatateeseteese omufunidde mu bidongo okitegeera mu lumbe simanya wa omwana engeri gye mumufunyemu ematalinga nnyo ne ku nneeyisaayi okitegeera bino mbikuyuza nze okusinziira bintu byenzize ndaba okitegeera omwana atali mwetegekere either omwana atali mwetegekere ng'oba wamufuna mu kifo nga kikyamu va ku bino kubanga abantu bajja lowooza omuntu woba wagende wa boyfriend wo awe yali asula bwe bulaali obuliri bwe nofuna omwana oba wamufuna mu byekivubuka bino abo baboke baba fine nakyo vula abafu naye omwana nti wage ogenze mu ndongo bakudeetinze awo bakwanye dakiika yemu ofunye olubuto kitegeera n'omuntu musisinkanye eyo abaana abo bamenya abaana abo baba ba mitima mibi batandika okweyisa obubi ennyo naye kyovulaba nti otunula omuntu lwaki yeeyisa bubi omuntu alina agayisa agabi asobola okuba nga alina agayisa gavundu gawunya n'owunya naye nga kyatandika wali mu kumudonetinga kaseera ki ke bamudonetingiramu waba obuzibu kyali kifo ki wa omuntu ofunira otya olubuto mu loogi mu loogi bazifuna omuntu n'ofuna olubuto mu loogi kugenda mu loogi egendamu abantu ab'enjawulo ebizibu biba omwo siga nti loogi mbi bitambula omwo gwe ng'odde ofunira omu olubuto nga mwe bakudonetinga nga naawe oweebaka ng'otunula mu butuli bw'ebbaati ng'ofuna olubuto. So abantu nze kyenjagala abantu bamanyi oba banyiga banakiga bajja kitegeera nti omuntu yenna nga tonafuna lubuto sooka omanye olufunira wa ekitegeera oba manya wikinensi mulimu abakazi nga bayina nabaana nga zo za kisa zigabangula ne bwaba bambi takyagala abaana gye bali nga balina n'abaana za kisa so kati lowooza nti omwana gwe ngenda okufuna mufunira mu kifo ki kaseera ki nze nkugambye Shadrack nga nze Azmi Shadrack misana ku buliri obwange kwesula n'omukyala wange okitegeera so siina genne ne bwaba nga laavu etulinnye ne bwe tuba babiri tugendeko ku lusozi sima tugendeko wa kati ng'abantu tugendeko ku holiday tugendeko kalanga atayagala ku mazzi saagala kubanga akkiriza eyo yonna wabayo ebintu ebyenjawulo mwagwa abantu ogenza okakasa otya nti wali bali babaddewo oba abantu ab'enjawulo baali babaddewo nga bakolyawo ekintu kyekimu kye mwali mukoze naye buno obuliri buba bammwe bameka babiri okitegeera buba bammwe babiri kyova olaba nti obuliri obwo bw'obuleetamu bw'oba musajja n'oleeta omukazi omulala mu buliri bw'omwana wo mwaso omwana asoba oba n'omukazi osoba omusobya oba olubuto n'olusobya okitegeera so nze ntuula n'endowooza nemanya esinti kati
nina kubanga nze ndabye ebintu bingi abantu olaba ffe abantu bolaba mu nsi muno buli muntu ekintu kyakola nga tekijja obuzibu buba bwatandikira wali ku donation nga bamudonatinga mu lubuto yes nkubuulira ng'emyoyo egyo emibi olwanze lwaki kati kankubire lwaki sagala nze kuzaala kudonatinga kiro ekiro nkugambye ebizibu biba bingi nnyo abasezi baba bekwekweya ku bisenge eno bayiriba eno kwegamba ebintu bingi ebikolebwa ekiro gwe byotasobola kumanya misana kyovula abaana bange basanyufu tulyoke bagezi okitegeera bagezi sigamba nti sirina gwe nnumbagana naye nze nkubuulira kyemmanyi kati naawe oli waddembaali eyo okumanya ki kyentegeeza okitegeera oba gwe ebintu byobiraba otya naye nga kyandibadde kirungi esi nti omuntu bwoba omanyi kubanga kankuba esi ensi yakyuse buli woofuna olubuto nga teweeseteese bino tofuna lubuto lwa excitement mb'osanyuse nnyo kubanga waliwo abasanyuka ennyo ne beerabira nti amugamba nti ki omanyi abakyala bazaala olw'ensonga nnyingi omusajja yangambye ayagala mwana omusajja we namuwa omwana omulenzi banja kuba muyina tajja kunvaako ebyo bya kisiru ne bano be balimba omukyala wange azaala abaana bawala bokka singa ozaalira omwana omulenzi ebyo byonna babirimba abantu kati kwatamu awo abakazi bakitegeere nti omusajja akozesa tekinikisi zonna okukufuna abakyala ako kebeerabira era kyovula mulimu kati abakazi nga bagezi abakazi babeerawo nga bakimanyi nti mulimu ebigambo ebitakulya kati nze awo okitegeera mulimu ebigambo ebitakulya esi ng'omusajja akujja agamba nina omukazi azaala abaana baki bawala nenjagalayo omwana omulenzi ogenda ozaala omwana omulenzi ogenda okukizula ng'alina abalenzi nga bana kyegamba nti omukazi sajja akozesa tekinikisi zonna okukufuna ekyokubiri abasajja bagenda ne babalimba mulimu kubanga tukiriza waliwo abantu abatulaba naye nga ba amaca mu bintu ebyo nga bagezi biki naye si buli omu nti amanyi kati waliwo bwe balimba oli nagamba nakulimbalimba kubanga tukirize tugaane esi wano osobola okugaana naye omuntu gye buva ne gye bulaga buli wakulimbalimba n'akwata ku mubiri gwe wepaba buli omu apangulukuka lulwe okitegeera buli omu awunga lulwe tusobola obeera wano esi naawe ng'oli omukwata ku tuviiri tuno katini awunga bibye kati jjukira waliwo abantu nga bw'aba avudde ku mulamwa yeerabira buli kimu that's why awo abantu we bafunire ennyo obulwadde awo nti obadde omanyi nti esi osobola okujja ne life guards wano ng'ozina waze weeseetinze n'ogamba ngenda gyambala naye akaseera gye kawunzikira nga togyambadde lwaki nkugambye bwe nti buli omu alina engeri gyapangulukuka era abantu balina wikinesi eyo ng'okimanyi nti olina suwayo gitereke gyojje nga kweriwe kubanga ogenda lwala oba ogenda kutikka embuto givumbikeko ojja ogaludde ntolinda si musiru no omuntu musi genda eri okomawo nayo anze kankuwa example ze nali muto nentuuka nga nkoyo ofuka ku buliri nenkowa ofuka ku buliri wava kufuka ku buliri bbanga nkufaako nga ndi myaka nga ndooza myaka nava kufuka ku buliri nga ndi ndooza mu primary 4 nalwawo natuuka ekiseera nenkoowa abantu bakuba nno malirize natuuka ekiseera nenkoowa nice hello wanjisa so Shadrack n'emboozi z'ofuka ku buliri mbadde ndi mu kuva wano Kisaasi nsonyiwa Sarah kati mbadde ng'okyafuka ku buliri naye nempulira netuka ekiseera nga nkikooye kati nemmanya wikinensi yange nti kiki kitulo kitulo sayereganga
Nensoka ngezaako nengamba sijja kunywanga chai biki nagero abakiganye nenfuna ekiveera kyange nga nkyetugga bulungi nnyo kusema tomulipa kufiirako okitegeera sikulimba nkubulya mazima lwaki kulumaze otegeera weakness yange nga nfuna akaveera nga manyi tekaliiko katuli nenkabumbabumba mpola nenfuna akaguwa nenjoola semanengene bulungi yenna ne system nentuggako katini neneebaka bwe kyanyamba nno kyanyamba seriously kyanyamba muli ayogera ogugumukanga mweguli ojjako bujja kiveera kyo mutoyi newotasomlo niwosuula wabwe era nga newana nnyo kumanya nenga ajajja saafuse kombe akaveera kasibye kusema kigamba nti omuntu wotegera weakness yo omanya what to do bw'omanya nti bw'oba ofunye suwayo oyinza obutabirinda va wano nga weeseetinze kati omuntu agala musinga weebale nnyo kati yambalira kisaasi bw'otuuka ekyanja sooka kubanga wemba mugenda mu mitingira wabaawo toilets n'ebinaabiro genda mu binaabiro yambala because kiba kirungi nnyo nosetika oddamu okole ki ebisigadde binaakusangayo oba kirina kyekikosa azironga azitokoze ekitolwadde genda nga weeseetinze kubanga tugenda mu nsonga ezo nga tusegendako kwali eri kwero ate ngamba nsinzira ku magezi gotwadde si bonna kiba kirungi n'osooka ogenda kwali akosesa si bonna omala kimba njagala omuntu ogende kwali oterere unaabeko si bonna nti babikola ebyo omanyi waliwo abantu mu abakyala nga omuntu yenna olina kubeera set nga wagambira mbu simanya kiki oba simanya agaweebuzabuliza mulimu abakyala abagezi nga muli bayaayi so kati olina okujja nga weeseetinzi wogenda kwali mu kinaabyo jango ng'otaddeko kwewala ki ebintu ebiringa ebyo kubanga obeera omanyi weakness waliwo n'abakyala abalala Esther nga abakyala abamu amanyi bwe bamukwatako yeerabira buli kimu abalala ne babalimba nti nze nja kukuvaako akulimbye toyambala kubanga kkiriza gaana simanyi lwaki abakyala mutya nnyo embuto singa obulwadde kyo bwe kiri abakyala batya embuto okusinga obulwadde era bw'abagambagamba tonfunyisa olubuto tasobola kugamba nti tonfunyisa bulwadde tasobola kugamba nti batwekebeze batini nnyo abakikola wadde nga waliwo abakikola naye batini so kati omusajja ajja mulimba amugambe nja kukuvaako wano kubanga atya lubuto mbw akakaseera ngenda kukuvaako tebakulya ebinusu akakaseera basajja batini nnyo abakikola nti nja kuwulira nga natera otuuka manya atukozesa olulimi awebale nnyo naawe nnyini oyinza obutamuganya weebale ate kati gwe obimanyi kulaba obimanyi oyinza obutamuganya kubanga akaseera buli omu aba ku enjoyment oyinza okugambakati ate gwe n'onyweza bunyweza okitegeera so kati abantu abasinga pointi yange eri wano mutegeere weakness omanye nti kubanga abakazi batitegeere bwoba toli mu family planning wonna wooli osobola ofuna olubuto ne bwobala bino byebatugamba mbobala manyi obala ebyo byo tobyesiga ebyo byo seesiga bintu ebyo segera musobola okubala ennaku tebazibala mulimu abasajja balina enkwaso nga ziringa ze bakolera mu gym nga nkambwe zijjanga nnyondo nga zikwatabalina enkwaso nga zikaluba oba baba balya bukopa ng'enkwaso bwejja ejjanga nnyondo ne bwoba mugumu otya ng'ejja ddu gwejjawo za mubala mulimu abiwaga tulaba tubeera tubyogera wano kati nga tulaba nga ziba nekyakalowe zitakola sifunangako ezo bwe zityo tozifunangako nojja zifuna waliwo abasajja oba bazikolera mu gyimu waliwo enkwaso nga ziringa nnyondo nga ejja lumu ne bwoba weewaga otya ng'ekwata so tubeere bagezigezi nange kenyini tubeere bagezigezi manya nti kati kyovulanza abawala so abuuza muwala mbu lwaki tozaala
tannaba kuyagala Aleko badde ongambye mbunengezaako genda kumunjeregera bbanga ddene. No nkugambye nti kati esi n'ofuna olubuto anti kusinziira ku byozzo ŋŋamba bangenda kuyimba like nkusanyukirako naye mba ngenda kukuyimba ate esi bonaafuna olubuto ogenda kwozimba ebigero maaso ekinaabeera obanaabeera ntya aze nkumanyi bw'ojjobba ngenda kubeera ntya nga tejja kuba tekyakutuuka ojja zimba ebigere olususu amatama waliwo pulezidenta gwe nalabako ennyindo ya mugazi waabwe n'agejja n'akolaki but naawe yazaala n'atereera she's fine naye oza seekweke mu bbanga era oba olina kwekweka gwenna amanya nti ezo z'ogambye ziringa ennyondo zazze nga ngaba producer emyezi 3 gino tugenda kukola assembly nga tuteeka nga tukola content okitegeera so kati emyezi genda okwera weneenaawa 5 awo nga mbula nga nva wano nga mbawo waka gwe na recording edda okitegeera nga mba mulamu kubanga sijja kusobola kubeera mu kamera ebigenda bizimbe eti tolina okukola ekyovulaba nze nkugambye kyekyo abantu bategeere byonna ebyo bwanga kizibu nze mbasaa kulaba okitegeera wenkuyita tojja kujja nzijja naye maama era tujja ba mu distance kwane bw'oyogera obunyiza bunyiza alina okubeerawo ebbanga nga libadde eggwa mulina okuŋŋumya nene we kasootugambenze njakuleeteranga muŋŋambe sigwasoose manye ebyeddagala awo ino naaba kino okitegeera emumbwa manye wozijja experience ngirina kino ennungi nno kati kola booti ebigere bizimbye olina kukozesa bwekiti nebikka nga olina kubeera booti okumenya ne bwoba tolina muntu wo olina okumenya ebimenya tubirina tubifuna ebyo byonna mbimanyi totyawo oba mu kiseera kituufu abantu wesagenda kuyambirako wokka ke kaseera kali nga bagamba awo sibeerawo Brian temumperekereko ngaawo omuntu mulala alina obeerawo Brian Brian producer. No, Brian, the owner. Oli tumukole Brian. No, muve mwebyo. Omuntu yenna ajja kubeerawo. Time eyo bazi nnyo mulina okujja ne munindako. Ate esi bonofuna oluto ogenda bba toyagala kunaaba. Siriwalira muli tomumanyiira naawe. Ati nze ndikulagula akugamba bijjengo bagamba kijjomanyi kinyaga bitono. Ogenda bba toyagala kunaaba nga toyagala kwambala mpale. Era munda obeno munda ate no ibo jagaza ki nga toyagala you just move like ente yes pakalas era jatandika ku myezi ena nga tokambala akapale ng'olengejja bulengejja ate akayenga nandabisa tojja kuba mulala nnyo waliwo n'ekirala naye ekyo so sijja kigamba kinene nedda mukwano kiba kinene nnyo kiba kinene darlings akama okitegedde so wesi tumalirize epointi yange bagifune omuntu mmanye nti abaana kyovula babula esi nti abaana abazaaliddwa mu taata ne maama bana ne baba 10 ne baba bameka baba banjawulo dani abaana ab'enjawulo bwe bati so kati tulowooze dira ofuna olubuto dira ofunyisa olubuto weteketekere olubuto shege oleme kugwako bugwi oleme kwejjusa kuba you people abaana bamenya nga teweeteeseteese so kweteekateeka ozimba okukola kyaha naye funa olubuto ng'olwagadde kituufu that's it abavubuka especially bano bajja fanga bamaama bakyabo tubaleke bo bagumaguma dda naye omuvubuka atannayingira mu kino bw'oba tonnaba kufunyisa lubuto soka weetegereze manya nti omuntu yenna gw'oli naye osobola omufunyisa olubuto buli wofunyisa olubuto oba olina by'oyingiridde si buli mukazi nti ategera ate by the way you people si buli omu nti bamuzaalamu ekyo bakitegeere si buli omu nti bamuzaala mulimu abantu abamenya ng'agenda kukumenya kutandikira ng'omufunya olubuto mpaka kuzaala mpaka nga mukuzizza mwana waliwo ebintu byenneewala ebintu by'okuzaala ebyo manyi si byangu osobola abaana abawala bakola ensobi nnyingi olina gagenda kuzaalira nze omusajja aba mugagga nja muzaalira naye nze mu experience etuno gye nfunyeeko mu bulamu osobola okuzaalira nga ggwe ozaalidde omusajja omugagga
kwamba okoze the best loss in your life. Yeah. The best. Ekintu kyogenda okwejja bulamu. Abakazi bakyerabira ekyo. Ati oba ozaala. Ndoza at least wali abasajja abali right. Abagala abaana nga talina sente nga yagala abaana. Nga mugagga muwe. Naye bituka ku byokuzaala make a right decision muganda wange omuntu wali abasajja ne mwawukana enkya nga abaana baabagala bwe kiri nga mwena kusigala mukwatagana oba abaana nga temukyawabaawo omulala nga bw'anaakukyawa agenda ne babeerako ne father figure naye ojja kuddamu ebyekisiro ng'olina kuzaala musajja wabaawo n'omukyala nga omusajja bwakukyawa akukyawa n'abaana bo wemba nzaalira omusajja nzaalira omusajja ayagala abaana be okitega nga ajja beerawo ku lw'abaana be omuntu ne wanaakubikka atya laavu sooka omanye nti omuntu ono ayagala abaana ng'ojja lowooza mbu wennaamuzaalira nja kuba mwefunzizza agenda kudduka kumba ate agenda kudduka wejjuse mabuuli nekintu nekintu kyembale njagako ne Brian nti oyo omusajja najja ng'ekigendererwa kye kyakukakanya ekyo babo bwe basinga obungi bali awo bali bayagala bakukakanya wenaazaala nga nzikakkana ate nga waakiri omuntu oyo akwagalako naye nga takuzaddemu omuntu akuzaddemu aba akukakkanyiza ne bwe weewujja otya olaba era nze si kyakikola nti lwaki tozaala kuliko giri emisumanja 99 tindikaali watindikira kati so bantu baffe tubeebaza bannange bwe bali tufollowinga mbaze badde nyimpi naye mbasaba mu bigambo byetwogedde obeeko by'okufunamu especially abavubuka nze nkubuulira by experience nkirabye bumaaso abaana era watuuka ekiseera ne kikutuulamu okitegeera abaana abo kubanga buli gwozadde buli gutomanyi ki kyogenda kujjayo mwana agenda kukumenya atya so tubeere bagezigezi mbeeyanza nnyo mwe bali kutufollowinga mwe bali kutwagala amannya asigadde nze Tamaisha Draka anjagala onfuna ku 077 129 580 075 466 5894 badaye musubscribing kweno channel twagala tuli mukaweepu kulaba nga tukula banange subscribing ate nature munyige kade every time you subscribe wawo kana kadda akajjaawo kakooneko wakakoonako kajja kuleta all eronyige ku all notifications reason ndikasera Shadrack nga tokyamuleta Shadrack bikaseera abeerawo but because tewaturning on your notification button tomanyi bitambulira ku channel so please subscribe liking commenting sharing give us your views naffe twagala tuwulire mwoyo mutugamba oyajja njagala kino okay so kiba kikolera nnyo amakulu noba nga ate twogerezeganya ate no subscribe nga ne tutambula ffenna okitegeera so please abagala as in to talk with me S0701 542372 abasajja anyway kale mubeere bulungi mweraba kikyomize ekyo era abeere bulungi anti bakuba